mujye baliko mwena bagenda maaso n'otugoberera amanya agange nze Waswa Emmanuel muli mutya tutambula ne bannaffe aba Biva Organic Access Building Lubaga Road. Biva ekola ku nsonga z'okujjanjaba kyonna ekikuluma gende wa Biva ne matabi gonna agali mu ggwanga. Anything for consultation about medical mukubireko akozesa ebibala organic. Enamba y'essimu eri 0752 60 24 27 mukubireko yogere naye. Olunaku olwo ngenda basuubiza nti tuwena kuba tusobola okubanga tuleeta omugenyi w'enjawulo. That is omugenyi waffe okuva mu kitongole ekya UHERA, Uganda External Recruitment. Anyway, ikiri UHERA ajja kitumalirayo omukulu naye kyekitongole kitwala amakampani gonna agatwala abaana ebweru w'eggwanga aba exportation. So nzize tudiscussing kweza ensonga eziriwo ezigenda maaso mu ggwanga. Lwaki ebintu bitambula bubi, lwaki bitambula bulungi, makubo ki getulina okuyitamu n'ebisigalidde, era nga ndi ne PR oba omwogezi w'ekitongole kino. Nsanyusa okusinkana Ssebo. Oli otya taata? Agindi Ssebo. Webali kutukyalirako. Okay. Ndowooza mbeera badde enkambwe waffe egiriko kati ya COVID-19 ndowooza naawe tebadde nyangu, nsuubira tebadde nyangu naye ngwe nkulaba ndaba tulabika bubi Ssebo. Embeera tugisurvivingidde mu mbeera yonna. Omanyi omusajja yatugamba nti survive for the fittest. Yali Musoli ne Benito. Kituufu. Olina okuyiya embeera n'obeerewo. Kituufu. Amannya go taata bakuyitaani? Nze Ronnie Mukondani. Okay. Nkola ng'omwogezi wa kitongole kino ekya UHERA oba kye tumanyi nga Uganda Association of External Recruitment Agencies. Okay. UHERA kitongole ekitwala companies ezaweebwa olukusa kuva mu government. Okay. Kunoonyeza ate oba kufunira Bannayuganda emirimu ebweru. Okay. Ekitongole kino kirina company meka? Kati membership yaffe eri 216 oba 216. Companies ezina license. Companies government zewadde license. Okay. So briefly, mitendera ki giri basic mwe muyita okulicensinga companies zino buli ajja mu mpamuwi oba? Tuffe tetulicensinga Ssebo. Government ye licensinga ng'eyita mu Ministry ya Gender, Labour and Social Development. Waliwo babyeta oba twandibiyita requirements. Terms and conditions. Mu tteeka eppya eryakafuluma mu mwezi gwa August. Libirambika bulungi nnyo. Nti omuntu alina kubeera ku ebyo ebimu, alina kubeera ne kituyita bank guarantee oba omusimbo gwa million 10. Okay. Bananyini company or company nakuba registered first of all. Yes. But never licensed. Registering nga bayita mu URSP. Okay. Companies are Uganda registering wa manyi naawe company yo registered nga wa registering nga oyita mu URSP. Yes. So kati bovaawo dine teeka ligamba nti nanyini company eyo oba bananyini company eyo banakubeera Bannayuganda. 100%. So bye bimu ku ebyo. Kambuzemu ekibuuzo. Ate zino zentera okuwulira nga ziri mu mikono gy'Abawarabu oba ab'ebweru? Sizirinako sizimanyi. Okay. Kubanga etteeka tufuga etteeka eririwo company yonna erina license kati bannanyiniyo Bannayuganda. Balina kuba Bannayuganda. That's very nice and good. Okay, kakati ensi meka ze mufokasingako zoso twawuliramuko? Government ewa companies license kunoonyeza Bannayuganda mu nsi yonna. Ensi yonna kujjako Uganda. Ensonga lwaki tugiyita external recruitment license or external license, employment license. Okay. Nti banoonyeza Bannayuganda mu nsi yonna. Naye tuyinza kwebuuza lwaki si buli omuntu bamufunira emirimu wano, katugezeko UK, katugezeko South Africa, kisinziira ku Twitter pull factors. Yeah. Nti tukimanyiko mpozi nga twagala kwekweka nti ensi nga America, President yaliko Trump, twakiwulira ne tukiraba ku TVs nti agoba foreigners from Mexico baba mulirano babita neighbors. You can mix up simple English. Baneighbors kuva mu Mexico nga bazija mu USA kunoonya emirimu na proposinga n'okuzimba ekisenge tukimanyi fenna. So ekyo kikolaga nti bwaba takkiriza neighbor kujja tekijja kubeera kyangu nnyo gwe Munnayuganda oba mu Firika oba mu nsi yonna wawonna gy'ovudde tekijja kuba kyangu okufunira omulimu mu US. It's very simple logic. Ogezaako kati bw'osoma ebiriwo kati mu UK olaba the English channel nti bantu bagezaako nnyo kuba kufighting aba migrants. So these are facts. Naye bw'olaba ensi nga oba
region nga Middle East tuba ati bubakola ki welcoming there. Exactly. So the pull factors nti wadde tulina push factors wano waliwo unemployment oba underemployment naye ne pull factors nti wadde tolina mulimu naye waliwo ensi egamba nti gwe jangu nkuwa omulimu waliwo ensi gyewandibadde oyagala naye gamba tojja ekitegeeza nti Middle East yesinza otwanguyiza obulamu. Exactly. Middle East emirimu tukimanyi ko nti abantu ababeera mu Middle East nsinga UAE oba abantu tebamanyi nga Dubai nti population esinga obungi bagwira. Ate bano bagwira tebajja kukyala nti babatwalisa naye bajja kukola betuyita migrant workers. Then I'm getting you. Kakati, I'll just be direct to my points. Ebyo njagala tubigatta mpola. Njagala ntandikireko ku obulamu abaana bwe babeeramu ebweru. Do you agree with me nti abaana bano bafacinga challenges nyingi nnyo abroad? Si baana bo ndowooza bugamba nti abaana tubayita nnyo abaana ffe tetulina enkwatagane n'omuntu gwe batuyita classifying ng'omwana kubanga abantu ffe betudiringa nabo bannayuganda betudiringa nabo balina kuba 21 years oba myaka 21 up to about 35 or 40. So ate mu bye tumanyiiko constitution ya Uganda otaba mwana. So kati abaana ffe tetubamanyi. Ffe tumanyi bannayuganda oba abantu abakulu omuntu yeesalirako ate asukka ne consent age ya constitution kubanga yo gamba 18 years naye ate ffe tutwala 21 emyaka 3 so ndowooza awo basukka ku baana mwami waiso babeera mwami waiso kati tukomewo ku ky'abantu mikono gyaffe abagenda okunoonya ensimbi. Do you agree with me that they are facing challenges? Challenges zibeerawo kituufu nti actually obuuziza bulungi nti abannayuganda bagenda ebweru eyo nzikirizaganya naawe nti bafuna challenges. Yes, kubanga tukimanyi bannayuganda bafuna challenges everywhere, not only Ugandans but even other foreigners from whichever, even n'abali wano n'abayindi abajja wano nabo bafuna challenges wano. So most times tugamba nti bwoba okirabira no all angles si abafa betuweereza mu Middle East naye n'abannayuganda abalala bali mu UK n'abannayuganda bali mu US n'abagwira abajja wano nti buli omu gwe bayita migrant worker waliwo challenges are facing. Okay, we shall put our case study on Middle East olw'ensonga ewasinga okuba challenges ennyingi. Ekisooka kya bino byenkubuuza, these are views zembadde funa mbanda okumala ebbanga. One, emikono gyaffe gye gikolera ebweru bagamba nti bwe bagenda kampani zibatwala zaagala naye bwe zituuka eyo any problem tezirespondinga kitono. Ndowooza ku ekyo mba njasaba oyinza kunnyonnyolamuko kubanga lusaagala tetiba kirungi kutwalira ebintu generosity oba kubitwalira wamu generalizing nga kubanga companies engeri yogambye companies zibatwala ffe nkugambye ffe twogerera tuba kitongole kya companies ezaaweebwa olukusa kuva mu government. So already waliwo enjawulo licensed companies and companies kyenjogerako ate n'ekirala nti bw'oba omuntu agambye ayise mu company n'agenda mu nsi ki n'agenda kukola mulimu ki. So sometimes kiba better kitwanguyira okuwa response entuufu oba enyangu. Briefly kankiddemu tubeere clear enough. Companies zino eziri licensed kuba mpulidde nyingi ez'amaanyi n'abaana bangi nga baclaiminga nga company ziwulino nagamba najja ne company eno but omuwalabu antulugunya company erwawo correspondinga ng'ali mu nsi ki ng'ali mu Saudi Arabia basinga okubonaabonera okusinga abalala badde nga Muzomani gye bugamba temulinayo nnyo mateeka but kati tugere okubona Saudi Arabia ne Dubai waliwo nnyo akavuyo kati nja kusaba mwami Waswa onzikirizeemu n'abantu baffe wonna wabeera responsibility ojja kufuna claim ojja kubeerawo nti kubanga oyingidde oba olaze identity card wano nojja nti ngenda mu kizimbe kino ngenda ku ofiisi eno oba trackable. So wabeerawo anything bagamba nti oyo omuntu ayayise wano naye ababa bayise oba bayingidde wantu without any clear identification tekiba kyangu oba nandi sagala kuyita nti alleging naye nga tosobola teekako you cannot put something to face. So kati argument eno nti abantu abagenda abayise mu companies babonaabona si bonna ate n'ekirala nti ngeri tutandise nti abantu abagenda ebweru n'abajja nga bavudde ekituyita labor migration balina challenges nyingi ez'okubonaabona. So naye enjawulo eriwo nti ojja ssanga between me and you n'abatulabe eyo yes sigamba nti abantu abayise mu companies oba abannayuganda bagenze kukola beta mu companies
oli assured gwe tojja kufuna obuzibu bwonna. Enjawulo eriwo nti bw'oba ofunye obuzibu wabeerawo first of all bakutrackinga waliwo ne fallback. Why do I say that? Nti katugezeeko abawala sisters baffe kubanga most vulnerable category nti bw'oba oyise mu company first of all oba cleared by the company nti ffe nga yowera tuba tutekinze part in your clearance tuba tumanyi nti wagenda mu company oyise mu company bweti ogenze mu Saudi Arabia of course kubanga tetuweereza nsi endala nti ogenze mu nyumba bweti kubanga bibeera ku contract yo nga tonagenda osooka gisayininga ate nga ogisayininga ne next of kin omuntu wo so next of kin abeera ne copy eyo assuming nti gwe tomanyi oba oyerabidde details za contract oba nyumba ki gye wagendamu oba katugezeeko nti obeerabidde next of kin wo abeera na copy eyo so nti ministry bwe clearinga ne clearance eno ba details zo zituuka ne ku embassy mu Saudi Arabia mu Riyadh nti every month wabeerawo kye bayita monthly reports ku bantu bano abagenzi kubanga company ku receiving eri abantu tebalina kumanya nti company ya wano ebeera wano so n'ensonga lwaki tubadde twogerako wano off camera nga nkubuuza nti erijjo obaddeyoko n'otegeera engeri gye bintu bitambulamu kubanga tuffe bwe tubeera wano company za wano mandate nabwe ekoma in reality kubanga bwogamba tugerako nti domestic workers oba sisters baffe abakola oba n'abalenzi abakola mu category ya domestic work kubanga waliwo category ya domestic drivers nabo bali muki domestic workers nti abakola mu nyumba si company nti yatuula negamba nti nze waayi nfunyeewo omulimu guno Uganda government yaffe Uganda yasigninga bilateral labor agreement n'ensi ya Saudi Arabia nti nja kuweerezanga abantu bange bwe bati bajjanga kukola kino mulimu guno obasasulenga ssente bwe ziti olaba kati oli Saudi Arabia negamba nti kati nange n'abantu companies zange eno zenja ku licensinga nti companies zo ezo bwe zifuna abakozi zijja baweerezanga companies zino ziba receiving ziba picking zibatwale wano bakolera so kiba kikolaga nti already ne ku contract mu project eno ba program eno mulimu parties nyingi so kiba kitegeeza kikolaga nti kubanga government eri ya signing a bilateral embassy ebeera part of this process so omuntu aba ayise mu company abantu abo so baba afunye obuzibu kubanga badde njogera ku reports nti embassy bwefuna reports kubanga company zero tizikoma nti receiving kati nga tayise mu company between me and you fena tukimanyi eyo chance y'okumulondo tejjabeerawo so ate abo bebasinga obungi kubanga nze njogedde ku Middle East njogeddeko Saudi Arabia naye nga tumanyi nnyo statistics tulaga nti Oman tunayo emitwalo esukka mu 5 Dubai tunayo emitwalo esukka mu 5 nga bawala oba abakyala baganda baffe oba basisters baffe nga bakola omulimu guno gwa muddo lwaki mu Oman ne mu Jordan ne Dubai tetulina license etukkiriza kuwayo baana kubanga mu Uganda tunasayininga bilateral labor agreement specifically in Oman twali tusayininzeeko bilateral labor agreement ne Uganda ne Jordan nga tuweerezayo abantu naye nebeerako issues bilateral labor agreement eyo government ya Uganda nesalamu stopping so kuva olwo tetuweerezangayo ki official government clearinga UAE oba abantu gye bamanyi nga Dubai twasayininga nabo MOU naye MOU egyo twasayininga teteekebwanga mu nkola kubanga mwalimu factors eddala nga olaba mulimu obukwakulizo nga tebajja kusobola kutambuza emirimu gino bakulondoola abantu bano bulungi so netabeera nga nebatagikola oba operational so kwegamba netubeera nga tetusindika abantu oba tetukiriyaringa abantu gende okukola naye abantu bagenda batambula bagenda kambuza ekirala abaana balina claim y'omusaala bagamba nti Uganda ffe bamu kubasinga okufuna ssente entono mitolo 9 bw'ata mwanga mala gafuna kasente akawera era bakleminze nnyo bagamba naye mutusabireko kwa company oba government eteese batongeza omusaala tuve ku mitolo 9 tulinnye ekyo kyo kiri kitya ekyo ndowooza kiri mu nkola kati kubanga bilateral labor agreement eyo njogerako Saudi Arabia ne Uganda twagisayininga oba government yagisayininga
mu 2013. Yes. Of course buli omu alaba nti kuva olwo kutuuka kati obudde buyise Bintu bingi bikyuse si ku musaala wokka ate ne company zino sente zezaali zifuna processing fees sente za ticket bintu byonna byakyuka so naye omukisa omulungi oguliwo nti waliwo team ya government already bawandiikira Saudi Arabia. They're supposed to have traveled there. Okay. Kubimu ku ebyo kwe review nga bilateral labor agreement eno mu part of that wa ebyo bitusuubira oba betu drafting nti bagenda kwogerako ojja kubeeramu issue y'omusaala nti omusaala guno gukyusibwe of course bagwongereko ku ebyo ndowooza abalabi baffe bye basinga okwagala omusaala mukulu nnyo omusaala kiri ku ekyo ku ebyo bagenda kwogerako nga holding other factors concerned bino ebirala siyogeddeko then ekirala abaana bali bamala tuuka eri bagamba nti balina incentives batafuna for example ng'okuwumulako olunaku olumu lwaki ffe balina twagumeze tusayininga tubeera ku weaker side ate oli omuwalabu n'abeera ku upper hand. Diplomatic issues sobola zogerako nze nga Ronnie oba ffe nga Yoweri tuyinza kutwogera nnyo ku government ya Uganda ng'eyita mu ministry yonna ya foreign affairs nti nesayininga kye ya negotiating nti oba kyali kitono oba nze nganze oba nga Yoweri tuyinza kuba saawa zino tetulina capacity eyo naye mba kudirectinga ku foreign affairs lwaki basayininga ng'ekyoyita abantu kye balaba kiri weak. You know, so that part I think surely I don't have an answer to that. But Chemanyiko, Zingiri Jinjugideko ku review. So some of the things we expected to change really. So surely that's what we think. Let me ask another thing. Then ekirala kiri kukufa. Abana bafa. Museze enjawulo. But families tufunye cases impetitive nnyo na families one. Zigamba okukomyawo abafudde. It is too costly. Monsichi ngafiride munsi. Okuva specifically wagambe mwe musinga kufocusinga ku Saudi Arabia. Nze mbuuza Monsichi bendabyeko Dubai wano okuza omulambo gwa bbeeyi. Abantu babuuza lwaki okudda omulambo kuzibu nnyo. Kituufu. Mujja kuba gwa bbeeyi kijja kukaluba si Dubai yokka Oman kubanga twalababone waliwo family yatukirira yalinga eri ku media houses nga taata asaba obuyambi twagezako muyamba naffe si Oman yokka Kuwait bikinsi nyingi naye twita ku repatriating and remains kiba costly bw'oba oyise illegal way oba sagala nnyo kiyita illegal nti bw'oba oyise an irregular way kubanga oba ogenze most times kati nga Dubai baba bagenze nga tourists bagenda ku tourist visa si bwako visa kituufu bwatuuka eri oba wajja nga tourist kati bw'oba oli mu kukola ate n'ofa nti akukozesa teyakufuna mu mateeka olaba so kuzza ebisigala byo kyakubeera very costly unto your family naye bw'oba ogenze the other way kubanga mu bilateral ate ne mu contract mwekiri nti omuntu agenze Saudi Arabia unfortunately naafa by repatriating a body because it is part of what is supposed to be done. So government is negotiating that. Nti omuntu aba amaze contract ye bamuwa return ticket. Omuntu bw'aba unfortunately afudde body ye banagikomyawo bali bakomezaawo naye bano aba bagenze mu nsi ez'endala kubanga baba tebayise mu mateeka amatuufu the challenges teryalingiramu kati abali mu Saudi Arabia wali abali official companies ne ziri licensed zivunanyizibwa kubakomyawo oba families no bilateral Mugambe ngeri tutambulira ku ndagaano eyo bilateral labor agreement Uganda gyasigninga ne Saudi Arabia mu ebyo mu section ey'okufiirwa omuntu waba afudde unfortunately nti government eyeri e Saudi Arabia ekomyawo omuntu oyo government emukomyawo ng'eyita mu company yaayo so of course bibeera official then embassy issuing embassy yaffe issuing that document kikomyawo omuntu naye nga si nti family eyo tuba sente zabadde akoze zimusasulira ku ddeno bali government ya Saudi Arabia bo bebasasula repatriation kati side eno ya Dubai abasinga bagende ku visit visa kwe bagendera era mukimanyi n'abakolanga ba agent bangi bemugamba nti bali mateeka but bagenda what have you done as you hear
Okakati ensonga tugitereeza. Ekisooka mwami muganda wange Emma, kyetulina kumanya nti kyetuyita labour migration oba omuntu kutambula kugenda kukola oba twandiyise migration in general nti is a human right. Yes. Omuntu akirizibwa bakiyita batya mu Luganda eddembe nti kuva wano mu Uganda kugenda Kenya kugenda South Africa okirizibwa otambula. Naye ate kati kyetusanze nti kati omuntu bw'aba ava wano engeri gye nkugambye nti bavaawo nga tourist bagenda ku tourist visa oba visit visa nti gwe oba ffe nga Yoweri oba government kankiyite bwe nti egezezzaako nga ku airport bagezaako ku screeninga bakubuuza olagawa ogenda kukola ki naye jjukira olina eddembe lyo so kati kisinziira how you present yourself osanga oli ayiseewo nti bw'oba otuuse n'oba ogambye nti ngenze nga tourist otambula nga tourist naye bw'otuuka eri bw'oba omanyi nti bangenze kunoonya omulimu okiraba so toyinza kuva wano nti nze ngenda Dubai kunoonya omulimu okimanyi bajja kugamba kubanga bajja kubuuza clearance eriwa so wabeerawo nti that obuzibu obwo nti ekyokubiri bano ba agents tukimanyi nti it's illegal of course aba traffickers baba mutayise mu mateeka amatuufu omutwala ba traffickers ffe bwe tutegeerako constitution amateeka g'eggwanga gawa empowering Uganda Police or Ministry of Internal Affairs nti ekwasisa amateeka so kati ffe kyetukola nti tukola nti Emma atwala abantu ffe tujja kukola tujja of course to have direct contact with the police kola section ya anti-human trafficking tujja bategeeza commissioner in charge ne timu ye tubakubire why waliwo wano akukusa abantu oba tuwandiika bakyetaagisa kuwandiika oba established office tuwandiika with evidence that whatever we know nugamba nti omuntu wano aliwo akukusa abantu so kati tiimu ye taking over oba tutegeeza Ministry of Internal Affairs ye taking over kukabinga issue ya anti-human trafficking. Nzikiriza tukire ku kibuzo kitono ekya law communication wakati wa the fact is wakibuuse naye kankikuddiramu abaana batwaliddwa companies eziri officially registered nzimanziwulira nyingi nnyo eziri official abaana abo bagamba nti when they are going these companies are friendly to them but if they reach there ne waba ayagala kubaako kyeyeebuuza communication bantu ne company yeno nzi do you get those complaints tunazifuna direct oluusi tuziwulira naye nze first of all kyenkugamba nti abaana ba mostly oba okozesa mistake ne bayita abantu bano Uganda bano nti abagenda kukola emirimu gya domestic work bayita mu training actually kati buli omu agenda kukola government declaring ajja kukola yetaagisa kuyita mu training naye even before bano abadde bagenda mukola mu nyumba bayita mu training ebadde ya wiki emu naye kati zigenda fuuka weeks bbiri zifuuse weeks bbiri awuse nti mwebwe babayigiriza finance literacy biki ebyo culture mulumu ne communication abantu bano mwami Waswa obalabyeko ku TV obaddeyoko obeera ne TV obalaba abantu babeera bambadde uniform ndowooza sometimes abantu tebakitegeera lwaki olabaga nti naye abantu abo batwala bambazza bwe bati uniform oyo oba t-shirt ezo zibeerako contacts oba okigenderedde olabako abeerako contact ya company ya wano company yeeri ebweru kati bwogamba nti otuuse eri company netakufaako eno olinawo contract ya company eri ku contract yo kulaga actually nekirala ntubeera ne contract ya family obeera it's obvious ojja kubeera ne contract ya family katugezeko company ya wano tekufuddeeko tegeeza abantu bo suubira nti contract ya Yoweri togirina oba ya embassy tegeeza abantu bo batutuukirire tugezaako nnyo okuwa ne links nti bw'oba ofunye kino ky'oba okola so bw'aba muntu akugaa nti company walina badde kyenjagala kwebuuza naye company yandeeta tenfuddeeko oba tenziramu tegeeza eyakuresiivinga olaba tegeeza company yakuresiivinga nomuno baba training babawa contacts endala za embassy nebiki so communicating tegeeza abantu bo bwobategeeza bo batutuukirire ekyo ndowooza ekizibu ekyo javaawo. Let me ask another thing because since we have been giving abakozi bano naddala mu Middle East yawo tufuuse family nabo we have now become common tufuuka bawamu
wakyaliwo obusosoze like racism n'ebirala. It's natural mu bantu. Have you taken a step ahead okwongera connectinga n'abawalabu bano n'okubasomesa nti even Africans bantu bulungi kuba obusosoze bukyaliwo oli agamba nti nkolera omwalabu naye ampanulira n'amalusu. Like, have you engaged in that ne mu creatinga omukwano ogwo? Naye ndowooza that part engeri first of all kiri natural. Ekintu kibeera natural ndowooza toyinza omuntu noba omuyigiriza ngezaako ku arguinga that way nti ekintu bwe kiba kiri natural. Yes. Nti tulabako baganda baffe wano South Africa. Ffenna tuli kalemu naye gwe bamanyi nti agwe toli mu South Africa. So noba basomesa aba bayigiza emirundi emeka oba bajja kiraba bwe bati. Naye ffe wano alaba nti oba class eri wansi oba ki naye bano abagenzi right free kubanga wabeerawo contract ebeera gajjukira epininga boss wo. Contract zino zibeera ku four parties. Ekimu ku ekyo nti akimanyi nti gavumenti yo emanyi nti gwe obeera neki obeera naye. So byakola ne bali bapartners baffe bakimanyi baba sensitizing kubanga it's under the law bakimanyi ne byakola ana waakoma nobaba nti yes omutima gwe tayagala abantu abo ana right kugamba nti nze tondetera mu Uganda ndetera mu Philippines naye engeri ya selecting nti ndetera mu Uganda yaba nkolera gezaako ne restraining. Those cases ezo muzifunye nnyo in these other countries. Kituufu naffe tuziwulira in these other countries it is worse. In Dubai kituufu ekiri naye wali njawulo eriwo nti babeerawo ka restrain abo tumanyi bajja ku tracking waliwo ba reporting nti onankoze bwat and you know the laws what they state. I think it's very you are easy to identify the repercussions zirawo. Wow, that's nice. Ndino mukulu Ronnie, Mr. Ronnie okuva mu Uganda, as you are trying to sum up emboozi yaffe ekimu ekiragiro kigenda ku companies zino ezikoze ensobi muzipinize ekimala kubanga ndaba companies ezimu ku TV no giraba leero nga yabya abaana ekoze biki ne wayite ebbanga tono nekomawo. What have you done okulwanyisa companies ezo? Webale nnyo. Waliwo etteeka. Yes. Wadde tetuliiseemu nnyo naye waliwo etteeka erifuga sekita eno. Etteeka eryo being implemented by Ministry of Gender. Kubanga ye licensing authority yokuwa license yekujja ku license. Nze naawe n'abatulabe eyo bangi balabyeko companies nga bazisuspendinze. Balabye companies nga baziggyeko license. So bw'oba otambulidde wabweru w'amateeka gana gye balambika nti oba omuntu muggyeko ssente katugezeeko kitwala bbanga ki ate ssente ozina muzimuggyirako wa mu budde ki. So bw'oba tozimuddiza oba tomututte kiki ekiddirira waba reports nga na proof kiki ekikuddirira. Tulabye companies nyingi bazisuspending. Of course ziri funye license bupya nga ziclearinze issues ezo nga zigezaako abantu zibasasula ssente zaabwe eziremeddwa oba webibadde nga tebisoboka baziggyeko license completely license nga sijja zoogera naye wezi tukimanyiko. So ebimu nti amateeka we gali naye gwe waba bakoze company ekozeeko obuzibu obw'ensobi kiri ku gwe reporting. Tugezaako nnyo tuta tips tugezaako tuwa abantu nti ebimu ku ebyo bye tugamba nti oba ogenze wantu wonna kubanga oyinza oyinza tutamanya nti kampani eno baali mu mateeka oba teri mu mateeka bakuggyako ssente oba omuntu n'akusaba ssente saba receipt. Tukibuulira Abannayuganda naye oluusi bakitwala for granted. Saba receipt eno lwaki tugamba bwe tuti receipt eno eba eyamba ejja kukuyamba oba ate bakuteereko lwaki ssente zaakyo oba osasula bakusabye $50 zaaki bakuwandiikire nti $50 osasudde za kino oba bakugambye nti za kutwala okukola ebweru whatever way they have put zina obudde oba oclaiminga eyo receipt ejja kulaga. Ekirala nti oba ogenze katugezeeko n'osasula kampani etali mu mateeka receipt eyo gy'ojja leeta nti waliwo kampani kubanga ojja kujja gwe tomanyi nti waliwo kampani azijjako ssente netantwala ffe ne tulaba ate eno kampani teri mu mateeka ne tukuwaereza mu bitongole bikwatibwako ne bakuyamba ngeri bwekisaana. Naye kati bw'oba tofunye receipt kikulu nnyo receipt eno ngisisingako kubanga engeri gye nkugambye etuyambako bweti naye Abannayuganda bangi tebagikola ki kati oli agenda n'awa omuntu ssente nebamuggyako $3 naye teri kiraga. So tukuyambe tutya. So bye bimu ku ebyo nti bw'oba okoze
gezaako we guarding or protecting byokola bikolere mu mateeka go gomanyi then wekiba kyetaagisa kuyamba ebyo byetujja besingako tukuyamba. Statistically okuva Yoweri we yajja n'okuva abalabuli baatuwa spaces otera okukola nabo officially embeera y'ensi ekyusa etya obulamu bw'abantu bukyuse butya domestically abagenzi bakifunye batya like kiki kyoyinza tuwawuka what's the progress? The progress of course mu socio-economic development oba benefit ya sector eno nene nga bw'okiwulira nti waliwo kye tuyita remittances sente zikomawo. Tukimanyi nnyo esira tutogedde nga tuteeka ku Middle East kubanga Middle East bw'ogenda ogenze ng'omukozi unlike UK oba US nti bannayuganda bangi bagenze bannaffe baganda baffe bagenze UK nga bakola baba US naye bwakyasooka kugoba obutuuze atuuke mutuuze weeri sente zakola asasuleko ka mortgage ku nyumba Uganda aweerezaayo butonotono ruusi tomufuna naye ate kati abagenda Middle East yo wadde oyagala oba toyagala toyinza fuuka mutuuze. Sente z'okola kubanga most babawa accommodation bawa emmere so sente z'okola nga zonna zidda wano so kati kitegeeza nti ggwanga nga government oba nga country Uganda nga economy tufuna foreign earning zino zijja mu Middle East wokka nga covid tenatukuba twali tufuna $1 million 7 buli mwaka. That's too much money. Exactly. And olaba nga twali tuyisizza n'omwanya nga tugenda mu mu nsi yonna nga tufuna 1.3 billion naye nga mu Middle East yokka tufunayo $700 million. Almost half. Yes, so ng'olabira ddala nti zino sente zijja zikyusa bingi ziyambako eggwanga wano kuzanya n'eddoola stabilizing ate ne bwe zijja wano wabeerawo benefits ze bafuna wano nti families standards of living zikyuse nti ababa bagenze kukola oluusi baalinga wano tebakola bakola engeri kyobadde twogerako underemployment nti muntu akola naye abadde akola katono ayingiza naye ate kati eri agenze akola ngaafuna sente nyingi nti abaana be abasasulira amasomero nti wetaagisa kapuloti akaguze ennyumba azimbye nawabirawo ne mu covid abaana bano nga sente zibadde zijja ate naye abana bakola oluusi basanga nti bakola emirimu giri slightly above our usual nti bafuna skills ezo tosanga kati olabadde ne domestic worker nti babadde bakozesa machines oba bayize ebintu kubanga tufunyeko abantu bano bajja abagenda ne bakola ne bakomawo contracts nga ziwedde nga natandikako business nga akugamba nti nabiyiga eri nga skills yafuna operating so byebimu ku ebyo just in simple terms then government ebadde nayo efuna waliwo kyeyita non-tax revenue nti bwe twogerako abantu bano on average baali before covid baali batambulanga 15 a month tulabye mu covid muno of course lockdowns gazijja nga bezivaawo waliwo twatuuka ne ku mutwalo ng'omwezi nga bagenda omutwalo ogwo nga ugenda gwonna ne passports kubanga kyetaagisa passport kutambula nga ensi nga Saudi Arabia oba abantu bano bayisa mu companies zaffe ne bagenda mu category of domestic workers mu mateeka basasula mitwalo babadde basasula mitwalo 5 kati mitwalo 2 teeka epya biri ebirala byonna ensi eri wano kyetugamba nti company ekusasulira naye ensi eri eba ekusasulidde government bwe yasayininga bilateral nti passport gy'ofunye bakugamba ku office nti ogenze ku company bagamba passport gyagikolerako bw'oba ogenze kukola ensi eri eba egisasudde so kiba kitegeeza nti sente olaba eggwanga lyaffe lifuna sente mu passport passport kati entono nnyo emitwalo 25 ku lw'omujjuzo bantu basasula emitwalo 4 express that's the normal thing now being done so sente zino zijja nga zivudde mu nsi endala zigamba nti oba omukozi oba munauganda asoose n'atunda ente oba n'atunda omwanyi n'agula pasi nedda zivudde nezijja direct nti eggwanga neribeera lifuna wali ku remittances nga zize nezikyusa ddoola naye ezo zigenze mu families oba ebyo zigenze ewa naye wano nefuna direct earning kito non-tax revenue tusasudde passport tubadde tusasula Interpol tuli basanyufu nti yavuddewo naye zibadde emitwalo 8 awo nga gigenda mulimu kati PCR olaba nga sente so this are part of the economic some of the socio-economic benefits sector is playing. Last question katono nnyo kukya abaana there is a claim tubayita nnyo baana because of our elements
is a claim omusolo bagamba mungi mulina kye mwogeraganyako ne gavumenti oli agamba ku sente ezijja like oli akola $9 ezigenda okuyingira nga ziri 7 bagamba babatemye nnyo is our government working on okikendezaamuko ndowooza oba kyetwagezaako okutegeera kiva ku means z'okozesezza abantu abangi obuzibu bwe tusanze nti baagala nnyo okutransferinga ssente oba kuweereza ssente mu money transfer services. Money transfer services bacharginga. The cost will definitely be high. Wabeerawo bulijjo option babagamba nti tunava wano opening account. Opening account bajja kuli account kati bintu technology yabikyusa ntobeera wano no accessinga ssente z'owawoli. So bw'oba opening account bw'oti no depositinga mu bank eri ina direct link ne account yo charges zibeera very minimum. Naye bw'osalamu nti bw'ojja transferringa MoneyGram oba usane kale those world remit charges are always going to be high. So mbuzibu obwo abantu method gye bakozesa kuweereza ssente zaabwe ate n'ekintu ekyo nga tetwogera ku musolo waliwo challenge awo by the way kuweereza ssente ate bannayuganda obuzibu buli wano eka nti omuntu agenda n'akola n'aweereza oba family emufuula lusuku n'emunywa nebira anti afiiriddwa omwana bikigenga oli g'agenze kukola ate nga naye yagenda kukola nga n'ekigenga so naye nga wano family nebeera nga bamunyonyonta then ne batuuka n'okubeera nti abaweereza ssente zakukola kino n'atuuka wano tubirabye ng'atuuka wano gasanga tekoze eki bintu tebabikoze so families it's one of the challenge by the way oli atuuka n'ajjako n'essimu asalamu nti nze sijja communicatinga kambe ejjeko so of course bajja tutuukire omuntu waffe bamutwala ate tetumuwuliza baba bamukola kibiki so stories zonna ziviiraawo oluusi tucontactinga abaana bano baba baganda baffe bano bakugamba nti nze bwenjogera nabo baba bansaba ssente obudde bwonna ate nange najja eno okukola nga nina kyenjagala so some of the challenges related to issues zokusindika ssente Iwera as an association babulire wesangibwa offices then baani abalina okujja okusabayo obuyambi nga bwetusiibula Iwera eri ku BMK House wano ku Company Hotel Africana naye ne ku mutimbagano oba ku social media platforms wetuli ku Facebook wetuliwo nga Uganda Association of External Recruitment Agencies ne ku Twitter nawo wetuli nti omuntu aba afunye obuzibu oba ffe tuli open to anyone omuntu anoonya omulimu tuba tumudirectinga omuntu buli kimu kugamba afunye obuzibu yenna ate tuyambako n'abali mu nsi zonna Uganda naye si nti abagenzi Saudi Arabia wokka kubanga embassy erina links ze creatinga tusobola tutukirira omuntu so tuba abasobola tutukirira n'atubuuza ne tumugaidinga ate n'omuyambako kutegeera kampani ky'entuufu kiki ekyetaagisa mirimu ki oluusi tuba directinga ku portal government portal kubanga yo ebeeraga mirimu giri approved ne kampani ziri licensed. Twenzanyuse waka chance abadde omukulu okuva mu Uganda emboozi mujulidde mubeere bwe kimera